Abayizi bano ab'ettendekero lya Mulago School of Nursing abasoba mu 220 batandika essomo ly'omwoyo gw'eggwanga nga 2 omwezi guno era ng'olunaku olwaleero lwe bamaliriza. Bano batandise na kulaga bagenyi ebyo ebibadde bibasomesebwa. Abadde omugenyi omukulu Kano Justus Rukundo alaze obwetaavu bw'okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe naddala abayizi. We need to teach people to love their country. It's a big contentious issue. People ask it on the TV. Members, you know, in Uganda we are very color sensitive. Even when they find you have made the decoration on your function like this one, people will start suspecting you. Ono agamba eggwanga bwe liba lyakukula lirina kukula nga lirimu abantu abakulembeza ekyokwagala ensi yaabwe. Because in order for you to enjoy the freedoms and rights, you must perform your duties and obligations. That's number one. But number two, why you have to teach people is that there are people who do not even love their parents, even when they are mature. Bw'atyo yennyamidde olw'aba ate abasiga obukyayi mu bantu n'okulaga ekifaananyi ekibi ku ggwanga lyabwe. And nobody is born hating, but we are taught how to hate. So people, if they are taught how to hate and they hate passionately, when somebody he hates and even calls others to hate go for him. Kano Justus abayizi abali ku misomo gyabwe abakalaatidde baginyweze era bakole n'emirimu n'okwagala wabula nga tebeerabidde ekyokufa ku bulamu bwabwe. On top of treating the citizens, you must ensure that you prevent yourself from getting sick. So health education, ensuring that you observe the principles of being healthy, she says you must remember them. Dr. Eva Nampima akulira ettendekero lino atubuulidde ekyabawaliriza okwettanira okusomesa abayizi baabwe mwoyo gwa ggwanga. Ate olw'okuba nti n'essomero lyaffe liri wakati mu Kampala wabeerawo ebintu bingi nnyo ebisobola okubeera nga bibajja ku mulamwa, naye bwe tubeera nga tulaba abaana baffe bano batandika okubeera nga tubaleetera emisomo egifaanananga gino gibayamba okubeera nti no bakyusa endowooza zaabwe ne basobola okubeera nti no bamanya kiki ekyabaleeta. Agamba n'abayizi abafulumizibwa nga bakuguse mu mwoyo gwa ggwanga n'obuweereza bwabwe buba bwa njawulo. Tulaba nti bwe tubeera nga bafunye okutendekebwa kuno kubayamba okubeera nga beetereza n'okubeera nti babeera nti buli kye bakola kyonna baba bakikolanga bakyagala era kibayamba okubeera nti n'empisa zaabwe zennyini zikyuka. Baabayizi abatendekeddwa balaze nga bwe baganyuddwa mu bibasomeseddwa nga baagala enkola eno ebunyisibwe ku buli mutendera. Gavumenti eyongere eno pulogulaamu egiteeke ne mu pulayimale kyekisooka, egiteeke mu sekendwe, buli ssomero lyonna ebeere yabuwaze. Ekyokubiri gavumenti zino kiraabu mu kisomero ng'eno wetuli ezongerera okuziwanirira kuba bajja ne batutendeka nga bwe bazze olwaleero wajja yita omwaka mulamba. Abayizi abeegatta ku ttendekero lino kyabuwaze okusooka okusomesebwa omwoyo gw'eggwanga. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.